ndiko baka babadde Lwengo ababaka babadde Lwengo ngane muganda wa Museveni mu mututte wali mu parade nze tugambe nti wo wayi nga mwekaliriza muswala mukuba baba chita bati okukuba noga obuswavu mukozesa impunity obujozi bakazi mwene basajja mwani ali basonyiwa no yimina bantu nogamba nti wadde yabba inaje yakwata na abadali namwe which is more confirm is a mubbi those are typical thief namwe mwetaga kwati bamugobe bamifabe muli mmwe namwe nababaddeyo kubanga muri babi muwagire enguzi muwagira bubya buli mugwanga eggwanga muli futyanse muli tadde mu ngalo zammwe mu nkwawa zammwe muliteta ina ebikooti byammwe mutambana nayo mu ngalo Museveni atajjawo parliament President Museveni gwayina peni esembayo lwaki tojjawo parliament parliament gyoyogera okujja ye gwanga etugasaki abakazi bagenze Lwengo ne bagamba nti wadde yabba abaddalya nammwe oyo mukazi gobogerako na majumukodo abukodo togamba batetalya nabo abagasiza Lwengo bakoze yoki eriye bisadize bikoto okufuta ngo bafuta abantu bagamba bobangogoba nabona babasala toyina byongamba wadde ba NRM bobangobuli abakaba NRM babbi abakaba NRM babbi Museveni bakosa ki gusaku ono waita vice chairman Kigongo okola kyo goba abakaba NRM babbi Kigongo abakaba NRM babbi okola kyo bago ba mu kibiina twate mbasiba musiba abantu abo musibe n'abaana babwe musibe ne bakadde babwe mutunda ebintu byawe byonna mubateekeko ekikoli monenki n'ekiwandiko nga ekisinze okweraliikiriza kwe kuba nti ate baddidde aba PLU nabo ne babeera nga babeerippyeko kati abantu bagamba kati nono Kagabo naye awagira kati abantu bagamba mutwerera kyekyo enjawulo eriruddawa enjawulo zero Hegwanga mwali Geno MK abantu bonna baliko date wandi baddo bagoberera mpero you otherwise people are saying what is the difference ebintu bye abantu bagamba enjawulo eruwa as we talk now bakosa impunity gadibenga tugenda kubanga